Buganda bwetegekera okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ag'emyaka 71 omwaka guno. Leetedde ekika ky'empeewo nga kw'otadde n'okumanya emirimu egikolebwa ekika kino mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ssaako ne Naggalabi ng'atuuzibwa ku Nnamulondo. Gaggano TV etuuse ku butaka bw'empeewo nga buno busangibwa ku kyalo Bwanika ku Mutala Bubiro mu muluka gw'Ekirungo mu ggombolola y'Engogwe mu ssaza ly'Eggwe mu disitulikiti y'e Buyikwe. Era ng'obutaka buno butudde ku bugazi bwa square miles 8 nga kuno kuliko ebyalo 6 ssaako ne Rusizi 11. Ono twaniriziddwa omukulu w'ekika ky'empeewo Omutaka Kkulubwa Henry Kijje ow'e14 ssaako n'abakulira emituba. Era bano batulambuzza obutaka buno omuli ekibira Jjajja Kibirango Kajoba bwe yatukira ne batabani be okuva mu buwanganguse e Masaba. Era nga mu kibira kino mwe yaweeseza nga mwe muli ne Wankaaki eyawundibwa mu miti. Bwe tuvuddeawo batulambuza ebirala bikwatagana ku kifo kino omuli akafo akayitibwa Kituula Jjajja Namagga mwe yaterekanga obuba bw'abakulu b'ekika ky'empeewo omwenda abafa mu myaka 13 emabega nga mu kiseera kino buli kabaka ziikibwa nga kasimbiddwako omulamula wakati mu muti ogwakula ne gwola. Yo bayita kijja empiima Kiyuuni ava mu Kinonko omwenda bali wano nga yasooka Kibirango Kajoba n'abalala 8 era buli mulamula gw'olaba wano luli baalamuliranga mu bibbo naye olw'oluvannyuma lw'okuziikwa ne babasimbako emiramula basobole okulamula newankubadde baazaama okulamula ekika kyabwe nga basinzirira mu oyo abaaliwo. Nga nze Kiyimbayimbula ow'essiga nti namula essiga lya Kiyimba nga nsinziira mu maanyi ga jjajjange oli nti amaanyi gonna n'emirimu gyonna egikolebwa era nga giyisibwa mu nze omulamu. Kale nno ne bajjajjaffe Bakibirango Kajoba ku Bubiro kuno oba ku Bwanika kuno bya mirundi ng'ena ku 5. Ebifo eby'enkizo okusookera ddala tulina embuga enkulu eno gye bayita Bwanika. Embuga eno erimu ebifo eby'enjawulo, mulimu ekibira. Ekibira ekyo jjajjaffe Omutaka Kijje Kibirango Kajoba we yatuukira era n'akubawo amaka ge n'embuga ye entongole eri awo mu kibira. Embuga eyo mwe mwalinga ebintu eby'enjawulo, mwe yassirizanga emize gy'abaana n'abazzukulu nga gissibwa olw'amaanyi g'abajjajjaffe ge baalinga nago omuli ennamula eyaffe Abaganda n'enzisa y'emize ey'enjawulo Abaganda gye bamanyi omwo. Era abazze baddawo mwe mwazimbwanga ekiggwa omuggweera ensonga z'abaana abazzukulu omukumu ebyoto newankubadde nti n'eggombolola kankano wano waali. Tulina ekigango ekyo, ekigango mwe mutuukirwa abazzukulu awo okugenda okukola emikolo eri mu kiggwa. Era tulina ennyumba y'Omutaka wano Kijje amaka ge ey'ennono mwe yateekerwako newankubadde wabaawo entongole. Oluvannyuma tutuuseko ku mbuga ya Kinonko ng'ono yali mutabani w'Omutaka Kibirango Kajoba nga ye yasookera ddala okuzikibwa mu ttaka ng'emirembe gy'Abazungu gizze. Kye kirimu jjajjaffe Kibirango Mpiima Kiyuuni nga ye yasooka okuziikibwa mu ttaka okuva ku bajjajjaffe bali be bajjangako obuba era abali ewa Namagga. Jjajjaffe gyakututte n'olambula. Kati ono ye mwana ayasooka, ye kijja yasooka okuziikibwa mu ttaka ku mulembe gwa Mwanga. N'olwekyo jjajjaffe oyo era waali ojja mulaba mu kifo kino. Ye omukulu w'ekika ky'empeewo Omutaka Kkulubwa Henry Kijje ow'e14 mu kuwaayamu nafe annyonnyodde obuvo n'obudde bw'ekika ky'empeewo okutuuka wano we kiri, era ayongeddeko nti ekika kino mu lubereberye kyalina amasiga 19 wabula abamu ku bataka baatandika okutondawo amasiga okusinziira ku mbeera ez'enjawulo. Awo ekika ne kiweza amasiga 33.
yenze Kulubya Henry nga nze omutaka Kijje owe-14 wano wetuli ekifo kino bakiyita Bwanika era nga ab'empewo yonna gye bali bannampiima bampiima bakiryowa n'amannya amalala mangi bonna basibuka wano era nga yeno ensibuko yaabwe. Ekika ky'empeewo kibaddewo mu Buganda wano emyaka miwanvu ku mulembe gwa Ssekabaka Mutebi omubereberye. Jjajjaffe Kibirango Kajoba yakomawo gye yali awaŋŋangukidde mu bitundu by'Embaale gye bayita e Masaaba, naye mu madda ge we yali akomawo wano we yatuukira, naye nga yajja ayita ku nnyanja okwo n'ajja n'asiima ekitundu kino. Kale mu kusiima ku kitundu kino okuva ku Kabaka Mutebi waliwo abazzukulu abamu waliwo abaana abamu abaafuna embuga zaabwe kuno omuli Kinonko, omuli Mpiima, Kajiri n'abalala baafuna kuno embuga. Bwe baafunako embuga abalala Jjajjaffe Kibirango yabategeeza bagende Kabaka Mutebi abawe ettaka era abawe we banaasinziira. Bagenda batambula nga baakulemberwa omuzzukulu wa Kibirango Kajoba ayitibwa Kkungu. Baatambula paka ku kyalo ekyali kiyitibwa Buyozi. Ne bagenda mu kutambula bagenda balamba nti oba osinzidde wano ku Bubiro okugenda okutuuka e Buyozi, kati essaawa zino mu katundu kaffe awo wayitibwa Kkungu nti mulimu ebifo bingi byonna bye bagenda balamba nga okuva ku budde obwo byayitibwanga Kkungu. Kakyempeewo olubereberye kyalina amasiga 19 wabula we wajjawo embeera emabegaawo abamu oba abataka abamu baatandikanga okuteekawo amasiga okusinziira ku nsonga ez'enjawulo ze baasanganga. Bwetyo ne tuweza amasiga 33. Essiga lya Mpiima, Emajjwa, essiga lya Kinonko, Envugala, essiga lya Kaganda, Envugala, essiga lya Kajiri, Ettojja, essiga lya Kiyimba, Kasanga, essiga lya Ssekirevu, Kalambya, essiga lya Kaddu, Edderema, tulina essiga lya Kalinda, Lugoba, waliwo essiga lya Ssemayizzi, Lubumba, tulina essiga lya Kalogo, Golomolo. Omutaka Kijje ayongedde n'ategeeza nti ekika ky'empeewo kirina emirimu mingi mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka omuli okumuyiggira enkwale bw'aba ng'asiimye okugiryako ssaako n'obwakazanyiikirizi ku mukolo nga Kabaka atikkirwa nga kw'otadde n'okukola omulimu gwa Kibaale ssaako n'emirala. Emirimu gye tukola ewa Ssaabasajja giwera.
yeffe abakola omulimu gwa Kibaale era we tujja erinnya erya Ssekamwa nti Ssaabasajja Kabaka yafunako obutakkaanya n'abamu ku baali abakyala be, naye eyaleeta amagezi ye yali ow'empeewo. Naye amagezi ogwa Kaggo, ogwa Kibaale, ogw'okuyiga enkwale, ogwa Kazannyirizi, okumajjembe Nantaba, okukola omulimu gw'abaalya, omulimu gw'okukansira oba gw'okunaaza Ssaabasajja Kabaka ng'agenda okutuuzibwa, okutuula ku Nnamulondo. Ono akubiriza abazzukulu b'empeewo bonna abaagala okulaba ku mpeewo bwefaanana okugenda mu bifo awakuumibwa ebisolo. Era n'ategeeza nti akasolo kalungi kanyuma okulabako. Era n'ayongerako nti ebyobulambuzi bingi ku butaka bw'empeewo by'otasaanye kusubwa. Kasolo kalungi. Akasolo ako kali mu langi ya kivuuvu oba oli gy'ayinza okuyita grey. Akasolo ako kabeera nnyo mu busaka era mu kitundu nga kino bubeeramu bungi. Oba ow'omukisa nga oli otambudde nagwo osobola okukagwikiriza. Akaweewo ako kalina ekintu ekyenjawulo mu nsolo zonna nti kayinza okulemwa okuwulira eddoboozi oli ng'aleekaana ne kawulira akaama. Kawulira nnyo akaama. Ate mu mbeera yaako kasolo kaddusi nnyo era kafuumuuka nnyo, kadduka nnyo akaweewo ako. Kale kantu kasikiriza nti n'omuntu w'aba akalabyeko ekyamazima aba ayooya okaddamu okkeeyongeza nnyo okulaba ku mpeewo, kubanga ebika byaffe ng'ebika byonna ebirala we biri nti bajjajjaffe baabireka oba baabikuuma buli omu okusinziira mu kika kye. Ye omuwandiisi w'ekika ky'empeewo Edward Muganda Akeera mu kuwaya munaffe ategeezezza nti ekika ky'empeewo akyenyumirizaamu nnyo kubanga emirimu gye kikola ewabeene gya nkizo. Era n'ategeeza ku butaka buno nga webuzizzaawo ebizimbe by'omulembe guno ssetteeserezo ssaako n'ekigangu abazzukulu mwe batanatendekebwa empisa n'ennono. Ffe tutuula mu ntebe emutebenkeza nemuga nti ssebo Ssaabasajja kino tukikole bwe tuti, kino tukikole bwe kiti. Ekyo kyakwenyumiza kinene nnyo era ab'empeewo kyova olaba nti bwe tugenda tweyongera mu maaso eyo tuli bakulembeze abasala emisango. Tudde ku bunene wa square mile ezo z'otegedde nga tuli mu nteekateeka ey'okutereeza n'okwezza obujja. Akaseera kano tulinako ebizimbe ebizimbiddwa nga bw'obiraba era projekiti gye twasoosowaza ya ssetteeserezo waffe oyo ogitereeze bulungi etuukagane n'omulembe ow'ekisanja kino kubanga twakamutandika banga siddene nnyo myaka ng'ebiri n'egigwamu. Kati bwe tunaamumaliriza ate olukiiko lutesiteesi ate lutwongereyo mu maaso naye nga n'ebyettaka bibaddemu emigozoobano bingi naye Mukama agenda ayamba tugenda twetereeza mpola mpola. Ye omuzzukulu Mugambiddewo Ssaalongo annyonnyodde gye Kibirango Mpiima Kiyuni eyasooka okuziikibwa mu ttaka ku butaka buno okuva ku mulembe gw'Abazungu kubanga abasooka tebaazikibwanga mu ttaka baabajjangako buba bwe baaterekanga. Ffe Kibirango Mpiima Kiyuni nga ye yasooka okuziikibwa mu ttaka okuva ku bajjajjaffe bali be bajjangako buba era abali ewa Namagga jjajjaffe gyakututte n'olambula. Kati ono ye mwana ayasooka ye kijja yasooka okuziikibwa mu ttaka ku mulembe gwa Mwanga. N'olwekyo jjajjaffe oyo era waali
ojja mulaba mu kifo kino. Era wano tuli ku mutala oguliko bajjajjaffe we bagendanga ne basinza. Tulina omusambwa Buyenje, ogwo nno nagwo musambwa gwa bampeewo era ogubakuuma oba osanga oli awo n'okubawa ebirungi. Era nagwo guli awo ku ttale awo. Ate era embuga eno eya Kinonko yeekuuma musambwa Kibirango era nga nagwo mukulu nnyo mu kika ky'empeewo. Twegattira wamu era nga tuwulira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya. Bannange ekirwadde gye kiri ekya Mukenenya kikyegiriisa, kikyatambula, kikanudde amaaso ate kikukwata olaba. Mbasaba mukozese enkola ze tulina ezitangira Mukenenya okulabika okuba nti twetangira obulwadde obwo, kubanga bwetangirikika era bukukwata gwe kennyini otunudde. Njozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa gano ag'omulundi ogw'71. Njozaayoza Obuganda, njozaayoza abakulembeze omuli Katikkiro n'essiga ery'Abataka wamu n'ery'Abalangira okukolera awamu okulabika nti tutuuka ku kkula lino. Wakati w'ebyo bye twakakola, w'ebyo Ssaabasajja Kabaka byakoze n'ebyo ebikyatusoomooza, tusaba Katonda atwongere amaanyi, ayongere Kabaka obulamu n'ebirala tusobole okulabika okuba nti tubituukako byonna bye tutataba kukola. Neebaza era neebaliza ddala Vision Group okusoosowazanga ensonga ya Ssaabasajja Kabaka wamu n'ensonga naddala omulundi guno yasitukiddemu mu nsonga y'ebika, okutuukiriza omubala jjajja oba Ssaabasajja gwe yakuba ogwa Obuganda ebika ku ntikko. Neebaza era mbeebaliza ddala Vision Group wamu n'abagikulembera, temujjanga okwo okulabika okuba nti nga bwe mutambula n'Obuganda